Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Yejjusa. Ngamba saba. Banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Niba AD kuba Abitex tamanyi kuwandiika luzungu tuba omukulu anamuweereza email talimanyi. Kakati ngamugamba ekintu kimu. Yes, ge mazima tamanyi kuwandiika. Na email tasobola giwandiika ne Abitex tawandiika WhatsApp message aweereza audio notes kati kinonyerezeeko kubanga tasobola kuwandiika na yeye Abitex nina chatize wano mu WhatsApp ng'ampandiikidde olumu abeera n'omwana amuyambako awo olumu atera kwajjukira tabulamu mitwalo 5 kati abeera nnyo n'abaana abo kati mugambe bwoti naye ebiseera ebisinga aweereza audio. So kati bwe yamukabirira ennyo omukulu nagate oyagala kinti munaye mbadde nsaba ontereyo akabega nfune enkuuka nkole ku ssente naye ndi bubi segedde munaye oli omukulu akolagana n'abakulu beeno ng'akwata akasimu ng'agamba abaaye nti musajja wange oyo kakole ki ategeke kati abakulu kuba balina enkolagana yaabwe ey'enjawulo nga munaye Abitex bamuyita nga CBS batuula nga bamuwa okwakulizo bwe baagala ne sente z'alina okukola ki kati Abitex kiri palaso kyagamba nti ogatta taata Abitex ayinako abagagga olwa burandi ye bwamala okunfaminga nti nfunye enkuuka abaako abagagga baatuukirira wano abagagga aba kati nkuwa bwire okusatu sigenda naye abagagga kaneme baatula mannya bali abagagga aba basatu si babiri. So omugagga omu ategeka n'ebivulu byebweru e London. Omulala ali mu showbiz mu bivulu bya wano naye tamanyikiddwa nnyo nga promoter ali wano. Then omulala musuubuzi busuubuzi. Ne buli omu yamuggyako sente yabayita lumu ne batula mu meeting yajjanga abanajje wo kabaata naga kabaata nti nina omulimu guguno njagala mitwagala milioni 10 ojja kusolooza. Onfuna ulira ati ngafuna abagagga abo basatu omugagga omu ng'amuwaako milioni 5 omulala ng'amuwaako 10 omulala ng'amuwaako endala ameka 5 nga afune milioni meka 2 kati Mengo yalinako deposit gw'olina okuteekayo bikinga agenda akola nabo bennyini ng'oli sente oluusi tazimukwasiza ddala nga 10 kiteeke ku account yeno tugenda kukola bw'ati n'atuuka obudde ng'abagagga bali kati bonna badepositinze sente kitegeeza omanyi eno mu bivulu waliwo enkola y'embaata abamu temukimanyi naye abapromota abasinga bagikozesa enkola y'embaata yitya embaata nti oli abanga akusingidde ajja n'agamba mpola milioni 10 ngenda kuwa tiketi sojja kusolooza milioni 15 ndi enkola y'embaata yes esegedde kati mwami Abitex atuuka obudde ng'enkuuka agitadde ku mbaata. Enkuuka yabadde ku mbaata? Yali agiteeka ku mbaata. Kakati nga kitegeeza bwe nategeddeko omu era yayombye n'okuyomba yali ayagala bamuwa emiryango 2 yakwata yabadde yakamuggyako milioni 14 ng'omukulu balina omuwa tiketi za milioni 2 kitegeeze milioni 6 gonna magoba. Ye kino alien skin kiyagamba nti Abitex yali agamba ajja kumpa emiryango neesololeze. Bw'atyo bw'akola. Osegedde kati emilioni kitegeeza agaali badde amagoba ga Abitex milioni 6 waliwo agatutte. So katokutematemeramu mu nkola ennyangu obudde bugenda okutuuka obw'ekivvulu ng'emiryango gyonna Abitex ayina wayinza kuyimirira. Nga n'abasolooza sente tekuliko Abitex gwataddewo kubanga njagala nkubulire kabaata weegendereze bivvulu byonna buli concert yonna ennene promota nga yenna nnyini show abeera ku mulyango tasobola kuvaawo oyo mwami Balamu ne bwebuuza abagenze ku Sheraton yeebeerera ku mulyango ojjukira Love Fest kibu abeera waawo tayinza kutula mu mmotoka ddakiika 4 kubanga sente ze ayina okumonitoringa zifa zifiirawo zikomerawo wa
ojukira Love Fest ekivulu kya Palaso bagamba nga timbala muyadayingiza buyingiza abantu yali akebera ngalizi noliza abeerawo kubanga sente zize sizambata Hajikavu market yebererawo ku mulyango ku kivulu kya Wininwaji abeerawo ne tiimu ye kati ye mwami Keti musajja wange ne bajjo olumala nkubanga kushoba baba bagitadde kumbata adda ku stage nga atula temwabalabe nga bali eri amulala ali ku stage omulala bwe yeetola bwalambula ab'emidala gy'ennyanya ne chapati atabo bo kyabeetaaza akinga olwo miliyoni 3 eziyingira ku mulyango kati kangende ku nsonga y'okuyingira y'abantu enkuuka y'omwaka guno kiri ku record kati njala nkuwe Bwiino yennyini enkuuka y'omwaka guno yafunye abantu because it is an estimate naye it is wakati w'abantu 48 n'emitwalo 5 8 n'emitwalo 5 nga bayingiridde ku meka awenzija kati ekivulu mu kusooka ku makya paka saawa nga 8 babadde baatiddemu nga balowooza ebintu biyinza okugaana era baali bakubisa tiketi zonna zabadde ku mutwalo awo nawo okuva ku makya paka ku 8 baadde bayingirira mutwalo abazereeti mu ku 8 okuddawo saawa 10 waggulu be basasudde ogumu ekitundu so enkuuka sente zavudde mu nkuuka mawulira sente zavudde mu nkuuka ziri wakati wa miliyoni 5 n'olukaaga ninga ziba sente nyingi anti nkujjira wakati w'ebitaano n'olukaaga it is an estimate because tewali alina figure ntuufu kabeera Abitex tagirina tamanyi zaavuddemu ng'atutegeza maisere tamanyi kuba ate sho yabadde yatanasolozaako wadde naye tukubulira analysis gwe tujja kuba abadde ku miryango kuba abaana twogera nabo n'abagagga baali bateekawo abaana basolooze so ekivulu kino kyali badde kyakoze amagoba mayitirivu eri omutegesi singa yali ataddemu ssente ze nga yennyini yeetegekedde ku ssente ze weebale nnyo naye omutegesi ekinene ennyo waba yafisiza kasente asobola okufisaako emiliyoni 2 ku byonna bye yazannye ziba nyingi si nyingi kabaata tulabanga okukwata miliyoni 6 okuyita mu ngalo ng'oyinako miliyoni 2 zokka si nyingi osegedde wakati oyo ebizibu byalina ne expenses na biki buli omu amulabira mu ango y'okuba nti yafunye abantu 7,000 ndabye bajja agamba baafunye 6,000 kitundu ku 6 ayogera mu figa ya sente ate tannafunako ye kubanga ate mu bino ye tabirinamu ye abadde kajjajjata w'omugagga oba w'abagagga bali yabadde stage manager ebyabantu bajjo munyivu kugwe ndabyeko bajjo ku Spark TV nga takwagalira ddala wanga Bwiino mumanyi Bwiino nina Bwiino mungi ku bo so abantu 6 rather miliyoni zinga 6 singa yali yeetereddemu ssente yadde bala asobola okufissa miliyoni nga 15 ng'omutegeka tazirina era ensonga era kyenkugamba ninako ne gwe mmanyi ye kasi yavudde mu nkuko okwagala okubuzaabuza ensi n'okulaga nti yafunye ssente alinako bondi gye yagenzemu ne bamuwola emmotoka n'ateekayo enkadde n'ayongerezaayo miliyoni 10 Abitex oyo onfuna bulungi Abitex Abitex olwavudde mu nkuko yagendeddewo mu bondi afunayo kaaka motoka n'ayongerayo miliyoni 10 n'emmotoka ye eri crown enkadde kakati ebyo tubiveeko so njagala nkubalire nti munkole ennyangu enkuuka okugiteeka mu ssente eggwera mu miliyoni wakati wa 2.5 ku 3 byonna awamu okuteeka mu ssente yes okulanga kifo kabaka omuggyemu miliyoni 3 yes CBS ne gundi ate okimanyi nti n'enkuuka era bakwata ssente z'enkuuka ne babaako gundi gye basasula bateekayo ssente gundi ku BBS ne TV endala because nga bwe nagambye nga ntandika enkuuka si ya Buganda nti Buganda yonna kyaffe kyova olaba obulango obw'enkwacyo festival babadde babukuba ku BBS osegedde so kati ekivulu ekyo analysis yakyo gye nyinza okuwa nga njigeraganye n'ekyenkwacyo enkwacyo era nawo ngenda kuwa rough estimate
bafunye abantu wakati w'omutwalo gumu mu 3,000 Nkwacho. Yes. Omutwalo gumu mu 3,000 n'ogumu ekitundu. Lwaki abantu boogera 3,000? Bonna abasinga bali mu 3,000 ze boogera. Ati nze ate kati njogera nga alina independent mind ya promoter sirwakuba nti no alien skin nafuuse fango ni anko nedda. Nandibadde ate abenkuuka mbawananga abantu emitwalo 2. Naye nkuwa analysis eri ey'omuntu omuyigirize. Kakati enkwacho milestone era in fact nachenjala nacho njogere wano ku mukutu gwa Kabaata TV. Kabaata. Oluwo butalooza. Olubutasooka kulengera wala ogwa promoter w'enkuuka. Kyamuleetedde okukola loosi ya almost siringi singa millions 2 wakati w'2025. Mbuuza atya. Mbuuza atya. Yakoze atya loosi eyo. Omanyi nti Abitex okuvayo n'agamba nti tayagala alien skin kujja kuyimba mu nkuuka. Kyekyaleetera alien skin okusaawa enkwacho. Era enkwacho teyalina kubeerawo mwaka guno mukulu yayagiyimirizza. Webale nnyo. Webanga wankulukuku at least oba at minimum yabadde n'abantu omutwalo gumu gokka. Onfuna? Ze millions 10. Katusobola ate 10 nakubala ziri ze baali bagambye gumu kitundu. Milioni nga 15. Okiwulira? Milioni 15. Kitegeeza olwedde beesaliseeko ku nkuuka bagenzi ewa. Hello? Baba network ebadde kye yo Kabaata ndaba weekuttemu. Nkuwulira bw'osigala mamirira. Ekyembadde nkubalira nti kyabafiirize millions nga 2.5. Bw'oba baze abantu emitwalo 5 katugeze ng'egyejazze nga bwe mbadde nkuwadde rough estimate yange abantu emitwalo 5 be baze mu nkuuka. Abantu emitwalo 5 batoleke 15,000. Kubanga jjukira ekivulu baakisaze lwa nkwacho ne bakijja kugumu ekitundu. Kitegeeze millions 2.5 ze yali badde alina okufuna ye nga ye. Nazo already baazimusazeeko n'azisalako olw'enkwacho. Oba nfuna bulungi. Kati ogatteko millions 10 almost millions 4. Ono zabadde era munaye ng'omuntu atafune bw'abeera. So n'olw'ensonga eyo nti ye yalowooza mbu byakuhypinga gundi show oba enkuuka naye enkuuka yeemalirira. Enkuuka teyeetaagamu bungodiira. Zina era enkuuka teyeetaagamu bukodyo kugipika. Teyeetaagamu bubadi. Teyeetaagamu bubadi yesheesemba y'omwaka yesinga mu ggwanga kabaka w'abantu. Kabaka waffe wa Buganda abaakola ki? Just kimala. Naye ono olw'okuba ayagala kuleeta politics and let me tell you ebimu ku bizibu bya industry eno ebisinga obukulu ye mwami Abitex. Ebimu ku bizibu ebisinga obunene mu industry eno eby'amaanyi mwami Abitex. Abitex we mufuna wano osobola okugasimbagana naye. Tasobola kubeera weni kubanga reasoning yange tagisobola. Ekyo nkibetingako ne sente tasobola kutuula ku mudaala kweni nga tudibetinga takisobola. Kubanga talina kyasobola. Ne bajjo nyini takisobola era bajja kulwanira wano. Katugira tweyongere maaso. Abaana bidde ku Abitex oba bajjo muwangambira ne bajja tetwagala twekubiire ate bayombere eyo. Mubagambe bajje so n'olw'ensonga eyo. Kabaata. Doza ekya sente nkyogeddeko eno wankwacho bafunye wakati wa millions 12 ne 15. Ekirala expense yeno yabadde ntono nnyo. Ekyo ekisawo kyewankulu kuba kipangise millions 3. Millions 3 zokka. 3. Waliwo abagamba mbu parking. Si parking wantu wali olaba wantu wali watuuza abantu abajja mu kisaawe kiri. Ekyo mabegeri sina parking kyali kisaawe omanyi kisaawe bakizimba bawe kisaawe ekirala training ground biki yali enteekateeka ya wali ewantu
Kubanga wano wakati mu kisaawe abantu wabeerangawo ebivulu n'emyoleso kyafanga. So katola abakozesa eri. So ensonga ezo ez'ebivulu wakati w'enkwacyo n'enkuuka. Waliwo ensonga eyasinze okukolebwa mu nkuuka. Nze nga promote yandeetedde okufuna idea gye ngenda nange okukola nga buli mwaka nga 31 kati Abitex ne Bajjo we babata mabuku baberenga eri n'abalala baberenga eno kubanga kumanyi ku lwaki Kabaata nayize ekintu kino. Omulamwa ne taito ya shonyinza okutabyogera wano kubanga basobola okubba concept yange ate nga sinagiwandiisa. Onfuna nchaji ngenda giwandiisa byona naye byona mujja bitegera mu gundi mu media. Ku lwaki njogera ku nsonga eyo? Ba promote already bo batandikirawo okuva ku ntandikwa nga bakulaga show eri political. Kubanga ngate nga Katikkiro bwe yayogedde Mengo nti Kabaka yazaala abanuupu, yazaala ab'FDC, yazaala abajeema, yazaala abapupu, yazaala abafupu bonna. Kye kituufu. Ekirala mu Buganda mulimu amawanga mangi ffenna tuli wansi wa Ssaabasajja Kabaka. Nkuwulira. Kakati bano abantu balina ekintu kye batandise okusiga mu audience z'abantu. Omuntu atugeza atawagira bo kye balowooza kye bawagira aba mulabe waabwe. Ekintu ekikyamu ennyo Kabaata. Oba nawe ebyoyogera Nobert ebyogeza busungu lwakuba tokolagana na Abitex na Bajjo nga naawe oyogeza bujja. Kankujjukize kino. Tusinga njogeza bujja na bulimba. Nalibadde sikugamba nti enkuuka yafunye abantu emitwalo wakati w'ena mu 8 Nalibadde gamba ate yenjawulo Nobert Events gyalina ku Bajjo kati ye Bajja kugamba nti ate enkwacyo yafunye abantu 3000. Abantu 3000 baba tubafuna eri Muzimaddu Sembabule Gomba eri wali Bushobweyo. Eno shoye Kampala tosobola kuleeta abantu 3000 agokabuka nga naye nyini shoye musale ya Cleverje n'avaayo ng'awunze ne Cleverje ng'atambulidde ku boda yali mu bantu ng'e1000. Bo baawera ennya wannaliyo nibaawera ng'ekisawe kikalu. Naye bagamba nti omutegeesi wa Nkwacyo ali maziga agatagambika simanyi esimu yaziggyeko nabye Bajjo bw'ayogera omutegeesi yakutwala ne ku fanguni kimanyi wedde oyogera naye. Kati no business ye kati balina kusigala nga banafuya. Ye yategese enkuuka yalesa abantu emitwalo 5 yayina ki? Oba kala Abitex yakulazeeko nga ayinawo yagenze nti oba ng'oggyeko ganti nga bwe nze nga kuwadde ag'emmotoka yafunye ku nabi akedde mu katimba ukyusa mmotoka ati nga kati emmotoka bulugagga ejje emyaka gy'Abitex ulira Kabata ejje emyaka gy'Abitex ku budde buno gina kubanga agenda kulambula faamu ku weekendi. Osanga ayinayo faamu Nduddawa. Era kati yandibadde agenze kweyozaako nnaku n'asalayo n'akabuzi ku faamu ye naye era agenda kubeera agenda kati yekweka mulungi okumala omwezi omulambiro ojja kumulaba nga akubako kati gwe tayinza kukubira. So mbadde mbavuddeko njagala ku analysis ku nteekateeka zabadde mu nkuuka. Abategesi olwokuba baatandika ku ntandikwa nga bakuliyetinzeewo obusosoze mu by'obufuzi. Kubanga waleeta obusosoze mu by'obufuzi n'ebirala bijjiramu okusosoze mu mawanga n'ebirala bingi. Bwawunye Kabaata omuntu nga ye musinguzi omukiga Abitex mukiga mukiga n'alemesa Mulwana n'alemesa Ssali n'alemesa ne Mayinja okujja okusanyukirako wamu ng'omwaka guggwako abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Just imagine. Kakati bwagamba nti no tetulabayo Mayinja because kiri evident buli omu akimanyi Mayinja yasala eddiiro awagira yero n'abalala. Bebe Kulu wa NRM kyekyamu kati gwe otandikiddewo ku ntandikwa ekitegeeza abawagizi boli mu kuinvitinga oli mu kuba invitinga ngo incitinze kye bayita violence ne mu psychologically bajje nga balina obukyayi already. Kyekyaviiriddemu bino bye walabye ebyokasuka ki obucupa n'ebirala bingi.
Afuna bulungi. However nti nze sagala kubesinga ku kintu kya gamba mawanga kusosola mu mawanga kubanga ate buli lw'okyogerako oba okipromotinga. Nze sikiteeka ku Baganda nti basosola Abanyankole nedda ssebo. Abaganda batuleze tubawasizaamu abakyala batuwasizaamu bannyinaffe tewakyali bintu ebyo. Era ekikolwa ky'okukuba regi obucupa nfuna bulungi bakuba twakikuliriza nnyo olw'ensonga waliwo era ekyaliwo emabega nga regi afunyemu obutakkanya ku stage n'azawi naye nze nga Nobert Events ate omuwesterna ensonga ngiteeka ku regi kati regi yaleese okwekubisa obucupa. Yes, olw'ensonga gwe abayimbi bano bulwanajjanga embalala n'olaga nti no temutujogera wano ani abeera akujogeddewo. Era ezo sentiments ezo wezito regi yasinga ozitandika era n'ozipromotinga kubanga yo regi alowooza eri Mwankole ye mugabe kumba obugabe tebukyaliwo. Obugabe omanyi kyekitegeeza ye kabaka yalowooza ye kabaka weeri. Regi amanyi kabaka w'embalala. So nga kituufu regi w'amaanyi nange nzikiriza era muwesanu ye namba ki ye namba emu naye buli abayimbi abava e Kampala lwe banajja embalala n'oyagala okibalage nti gwe maanyi weeno oba gwe weenafuya olw'ensonga bakimanyi. Era okusinziira bw'olaba akatambi nga regi agenda ku stage okulumba azawi oba osala musango ogusalira ono eyajja kubanga olwedde muyimbi muno yali ku stage gwe nojja ate n'oyagala ate ekirala ebya abayimbi oluusi bakola ebintu nga balowooza binaabakolera amawulire. Nfuna bulungi. So ekyo era twagala okwongera okutegeeza abatulaba. Ensonga eyabadde esinga obukulu yabadde political si ku mawanga nga yaba NRM versus opposition. Mukunja atasera baamukubya ate musajja wa Nuupu nnyo. Weebale nnyo ate musajja Muganda. Osegedde mpozi n'analysis endala gye nnyinza okuwa etali biased oba eri independent nti abantu b'enkuuka bano abawagizi abayimbi balina kubayiga buyizi ne babasoma embeera zaabwe. Omuntu aba yavudde ebweru wa Kampala yazze ku makya abamu balinnya baasi za kirabo boolaba. Enkuuka batandika ogiyingira essaawa 2. Osegedde kati essaawa ezo 2 omuntu agenda okutuuka essaawa 10 aba akooye nga yeetamiddwa. Kati ye Mukunja yagira mu bad timing naye tebaali mukubye bucupa akaseera ako baali basuubirawo bayimbi b'amaanyi. Kyekyakubya Mukunja obucupa yagwa mu bad timing najja kaseera katali kake n'omukuba obucupa naye ng'eyo ensigo esigiddwa olwedde nga bakiteeseteese dda bano abasajja bano ba Abitex babikola ne baplantingamu abaana nga bukyali bwezo placards ezaaliko Bob Wine zaavaawa ennyingi bwe zityo. Tuyagala ogamba nti ba Abitex be bateekamu abantu abakubya abantu obucupa. Yagenda ku Nasa Road bulungi nnyo n'abiteekateeka era akiplantinga bulungi nnyo n'abassaamu. No but beera serious nawe nga lwaki Abitex yateekamu abantu abakubi b'obucupa mu show ye. Ati wuliriza oyo bwajja tumukuba obucupa tatuwagira NRM. Kyokka nekikwewuunyisa ate Abitex ne Bajjo be banamba emu mu kufunamu NRM. Kubanga ne ssente yagenda n'ew'omukulu omwera n'amuwayo ne kasente. Akukutegeka okwongera mu concert mu gundi ey'enkuuka. Milioni 10 mwaga. Bwiino nze Abitex sente ziyategese enkuuka zaava mu gavumenti ezimu. Omukulu yamuwa milioni 10 mwaga. Mwataano. 10 mwaga. Yes. So batugambye nti milioni 5 ze watwala ku Fangoni mbu baali bazikugobeza ba Abitex ne Bajjo bakugobya mu milioni 5 munoloko obutwala ku Fangoni lwaki otwalira banno sente ezikudibiridde. Kabata video njirabye bangi abankubidde video njirabye abantu bankubidde bangi nga omusajja ali ku spark awanda muliro kituufu ayogedde ebigambo bingi simanyi omusajja yayavuwala simanyi kikabaata wali ompuliddeko ku bagagga b'e Kampala. Oli ompulidde sikuwulirangako naye nakuwulyako nti Nobert oyina ssente. Obeera ne ssente n'ovuga alufaadi. Ovuga alufaadi? Anti nkubuuza olaba omugagga ng'avuga alufaadi oba ng'avuga makekisi. Abagagga bavuga zi Range Rover zi V8 oba maybe ng'abaali bandaba ennaku ye kati nga naddala mu kikapasite ya Bajjo nga ye munaku nnyo.
because nze Kabaata sivugako ku motoka eweza milioni 7 nganzi. Lwaki tojagala oba sente z'otalina zigigula? Anti eyo level sinagituuka. Kati awo mba mugagga oba mugagga kasoba ng'ovuga emmotoka oba mugaggamu. Edda sebo. Kati gusagala emmotoka tevugibwa mwavu. Tegera tebayita omugagga. Just nze ndi smart enkola gye nkolamu ebintu byange Kabaata. Nabakubya nnyo amasanyalazi. Nga wajjirawo nobati wafuuka nobati. Anti buli omu abeera ne introductory part